Beyond the newsroom, where untold story is revealed. It's yet another day. A very good morning, a good afternoon, and a good evening, wherever you're watching us from. Nzeddeni abatuusako ensonga ensonga mpitirivu ezikyagenda maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda, era ng'ebyennyamiza byo tebiggwa era buli kadde bijja bibaayo, ne naffe tuliwo okubanga tukuweereza. Kakati nno Katikkiro Charles Peter Mayiga n'Obuganda buvuddeyo ne Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 nabino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. buvuddeyo ne bugamba nti abantu baneeno abali mu makomera nga tebatwalibwa makooti bagende bawozesebwe, wabula ate ne bavumirira n'ekyokutwala abantu ekiwamba bantu ekyeyoleka ennaku zino. Kakati nno ye munnamagye Agakagwawo Gen Otafiire avuddeyo n'avumirira ebikolwa oboolyawo ebisiga obukyayi n'ebyobutiitiizi ebyolesebwa ku bannansi. Kakati nno bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya America beekalakaasizza ku kukwatibwa kwa Alex Waiswa mu Fumbiro ne bannanuupu abalala bonna abazze bakwatibwa. Lwaki bavuddemu omwasi? Byonna mbikuleetedde era ojja mmanya ebigambo byabwe nga bwe biri. Kakati nno ebyokusibwa kwa Waiswa byongedde okubaako ebyama bingi kwe bijjayo. Ajati Namyalo ono nga yakulira Office of National Chairman omukoera nga Ssaabakunzi wa Gen Museveni avuddeyo n'alatta n'ayogera bingi. Bigambo ki byayogedde ebyo? Mbikuleetedde. Omubaka Goretti Namugga avuddeyo naye n'abaako byayogera. Ono nno avumiridde ebikolwa byonna ebyeka ebituusibwa ku bannansi ye Goretti Namugga. Awo wennyini njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video eno osooka ogimpire like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kinoomu asobole okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri y'emu naawe atannatwegattako mu butongole njagala okubeera nga okusaba otwegatteko muganda wange ng'osubscribingako na mukadde okakyemu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna zetuteekayo. Deni Beyond the newsroom nzakutuusaako ensonga z'Ssemasonga. Kansookenku ebigambo bino bya Gen Otafiire obiwulirize. Buli muntu awe munne eddembe amuwe space kubanga ebibiina twabikkiriza, twakuba akalulu ak'ekikungo referendum tetukkiriza ebibiina bikole ki bibeerewo, tetubiteekana muki ne musemateeka. So ab'ebibiina bwebanga bakola ebyabwe mubaleke namwe mukole ebyammwe. Temuyingira NRM ab'ebibiina namwe ab'NRM temuyingira abaki ab'ebibiina. Abanupu bwanga bakola efujjo lyabwe nga bali ewaabwe temubayingirira. Namwe abanupu muleme kuleeta efujjo lyabwe mu NRM kubanga bayina tuli bangi. Kubanga tuli bangi ate kizibu kusosonkerera abangi nabo babanyiiga. Gen Otafiire mu bigambo bye ng'agamba twatuula mu referendum ne tuzzaawo enfuga ey'ebibiina ekiwa munnayuganda omwagaanya okubeera ng'awagira omuntu gw'ayagala n'okwegatta ku kibiina kyonna ky'ayagala. So aba NRM temutataaganya bantu bali, leka buli omu akole emirimu gye nga bwe giri. Leka buli kibiina kikole emirimu gyakyo nga bwe giri. Bwe baba bakoze effujjo nga balikoledde ewaabwe mubaleke, muba mulumbagana baaki. Mu bukkakkamu bw'ekika ekyawaggulu Geno ayogera ebigambo ebyo. Ne mwanattu bw'otunuulira ku biriwera ebigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga ku kadde nga kano byennyamiza era bikwasiza ddala ennaku n'okaaba. Nzijukira ebigambo bya Honorable Betty Nambooze bakireke mu kuziika taata we Muzeeka Yongo olunaku lwali lwakwosa jjo.
yagamba nti kitanga atuuse okufa nga amagulu gamuluma naye nga yakubwa emiggo n'amenyeka lwa Museveni bamusalako okutu nga naye kimusazaako okutu abasajja abasirikale aba gavumenti y'Obote nga babuuza wa Museveni gyali omusajja teyayogera nga bakwese Museveni ne right now ng'agamba nti kyennaku nti ne Wayiso abadde omutesitesi w'omukolo gw'okubeera nga tumusiibula awambiddwa gavumenti y'emu gye yataasa mu bigambo bya Nambuuze ng'alaga obwennyamivu ate obwennyamivu bwe bumu bannayuganda bangi bwe bagenda maaso n'okuba nga balaga oba nga bayitamu nga bagamba nti ffe abayita mu mbeera bweti ne bweti tubadde tetusaana kusasulwamu ekyo kaakati nno bino ebigambo njagala tubiwulirize bulungi Mayiga agamba lwaki mulwisa abantu ku alimanda ne mutabajjaayo era njagala owulirize ebigambo bino Dr. Kiza Besigye gwe mugamba ali mu kkomera tusaba bamuwozese mangu aveeyo anti omusango ogutaggwa guboolanya abataka omusango ogutaggwa guboolanya abataka abaali beebuuza batuuka ng'oli waayise awo naakumawo muliro agamba nti alwakire leka wabeewo enkola y'amateeka omuntu aweebwa ebbeiro nga ssemateeka bw'ayogera kaakati njagala owulirize ebigambo bino Goreti Namugga mu Parliament ye konsani y'emu ng'agamba nti bannaye bino birudde tubadde twagala bikome abantu bano baweebwe bail abagenda maaso n'okusibwa kubanga bangi okusinziira ku muwendo gw'abantu abali ku alimanda gwenkanankana n'omuwendo gwabo oba oliawo abali mu makomera abalala batannasalirwa n'abo abaasalirwa kyokka nga abali ku alimanda bayitirivu nnyo nnyini ddala wuliriza Right Honourable Speaker, overstay on remand. Honourable colleagues, analysis of prisoners statistics revealed that prisoners on remand make 48% of the total prisoner population. So this should be taken note of, Right Honourable Speaker. We have so many prisoners in prison and the ratio is simply too high. Honourable colleagues, take note of high ratio of custodial staff to prisoners. Right Honourable Speaker, the Auditor General noted that as of 30th June 2024, the staffing levels at Uganda prisons were at 14,145 staff against the approved structure of 42,724 staff, leaving 28,579 positions vacant. The number of custodial staff was at 11,507. ebyo bigambo by'omubaka Namugga sagala genda nnyo wala wabula njagala kutuusa ku kinyusi ky'olunaku olwaleero kankuwe vidiyo eno bigambo bino obiwulirize bulungi wulira okusibwa kwa Wayiswa na biki ebiri emabega waakwo wulira kabaziruka yali kalangala nga beebamu abatulugunya abantu ku nnyanja nga kabaziruka yaliko n'omusajja owa fisheries bweba ebinnyanja erabidde yali ayogerera mu nnyindo ekisajja ekyo so nno emabega eyo nakisiŋŋanako mu nnyendo nga kikaddiye kabaziruka yakijjanya abantu ku mwalo ogw'ekalangala abantu abali ekalangala bananjulira bwe banaaba bawulidde odiyo eno omwalo okutandikira ekalangala emwena Lutoboka Kivunza Kisujju Kagoonya Lwabaswa Kamwanyi Kikuyege Kivunza emyalo egyo gyonna kabaziruka nga buli lunaku asula akwata abantu n'ebitimba byabwe n'ebyennyanja byabwe era ng'alina ogwo omwalo gwe baagambanga sobi gwe baagambanga gwe baatwalangako abaana ba NUP ne babawagoonya oguli okumpi ng'ogendanga ebufumira baguyita namayumba omwalo ogwo ngwerabidde naye nga guli kumpi ng'agenda ebufumira ng'agenda ku mwalo gw'ebufumira omwala akaala ako
kali awo keetongodde naye kabaziruka kuvadde wano mukozi wa state era nze neewuunya nnyo okulaba nga bagamba nti kabaziruka awangudde omusango ogw'okuwoleza mu kkooti y'amagye. Abantu ba NUP ne basanyuka nga tebamanyi nti oli yali mukozi waabwe kuvadde wano kabaziruka mukozi wa state. Ekyokubiri, kabaziruka bwe yalya obwa MP Nakawa kale mwezi alyoke kwekyo ekisanja kyeyaliyo, kabaziruka yasiba abaana b'abandi bakyali ne mu makomera ne kaakati. Kabaziruka mukyamu nnyo mu bantu abakyamu, kabaziruka mubi nnyo era abantu b'Nakawa tubasaba temuwa kabaziruka akalulu. Kabaziruka yasiba abaana b'abandi nga yeerimbise nti alwanisa babbi ekitaali kituufu, nga bw'alaba abatamwagala ng'abateekako ekintu nti bano babbi. Tulina omukazi yali nayiba waffe abuulizira mu Kirombe, omukyalo oyo bbaawe musirikale. Kyemmanyi wanaawulira ebintu bino ajja kumanya omuntu ayogedde ebintu bino. Omukyalo oyo omwana we n'okufa ebiseera ebyo yafa. Kabaziruka buli lunaku yabeeranga abanoonya n'abavubuka abalala ng'abakwate. Waliwo lwe yajja n'ekiro ku mulyango n'akuba amasasi. Waiswa bwe yabadde mu kkomera yabagambye okusibwa kwange teri muntu mulala kabaziguruka. Ndowooza owulidde audio eyo n'obaako naawe ky'otegeera. Nakugamba sivunanyizibwa ku ntegeerayo ggwe ekigyotegedde mu kintu. Wuliriza ebigambo bya Mayiga. Mwawulidde abanene mu magye be baakutte bagamba waliyo bbomu ezitulika nga balimba. Natunuulira akatambi ak'omukyala gwe bagamba nti yali babayita batya bano babayita batya bano abeetulisiza abutujju. Omukyala baamuyita mutujju ku lunaku lw'abajulizi. Akatambi mwakalabako? Nze simanyi byakwerinda naye nga nakatunuulira ne kansobera. Oba oli wategedde nti mutujju, lwaki omulinda okutuula ku pikipiki? Mukwatira awo otegeeredde. Ate omulinde otya? Alinnye pikipiki. Nti kaalinnye pikipiki mutulise. Lwaki tomukwata n'omuggyako obujulizi? Ate onnamutulisa. Nze nga ataliwo wa byakwerinda byansobera. Temwabiwulidde? Nguzi. Nammwe mubiraba era mubimanyi. Kaakati bambi mumule mirembe mwenna abafiiridde obwereere. Mwagala nkomenting ekyo ebigambo bya Mayiga mubiwulidde. Ab'e Canada mu ggwanga lya America beekalakaasizza lwakwata Alex Waiswa Omufumbiro. Wuliriza. Amogo waali takwatibwangako. Ababbi amataka weebali tebakwatiddwako. Naye omuntu ayogera obwogezi ku democracy akwatiddwa asibiddwa. Mutukooya mutuzze emabega. Y'ensonga lwaki nkoola buli munnayuganda gy'ali nti totuula butuuzi. Naffe wano mu America we tuli waliwo omukulembeze afudde ebintu obuzibu. Naye twaffe tuvudde ne twogera. Kati era kino kyekiseera muyimirire wamu n'ekibiina kyammwe. Muyimirire wamu ne National Unity Platform. Ebikuŋŋaanya ssente eza kampeyini. Temulowooza gavumenti kyekiseera nammwe muweeyo ssente zammwe nga bannayuganda. Abakooye obwavu, abakooye enguudo embi, abakooye amalwaliro agatali mu ddagala, abakooye amasomero agatalina polisi, abakooye gavumenti embi, be batta, be basiiga sirimu, be basiba. Tubakooye bonna. Muyisituke nga bannayuganda. Tubeeko kye tukola, tuyimirire wamu, tutambulire mu mirembe, mu kulonda ne tukakuuma, ne tukabanja weewali obuwanguzi bwaffe. Tugenda mu tukulinza ojja olonde. Bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya America beekalakaasizza kukwatibwa kwa Alex Waiswa Omufumbiro n'abanuupu abalala nga bagamba nti lwaki bw'otunuuliramu baanitamu nga baziba kola buli kimu effujjo lyonna baabo babbye amabaati g'ekalamu gye bakoze b'ekibi n'ebintu ebirala bingi. Wuuyo ensi zituuse mu sanctioninga ku buli yake n'ebintu ebirala. Agamba lwaki
Alex Weshwa Mufumbiro n'abaana ba Nobo. Anyway, emisango ng'egyo ejja unlawful drilling ngenda kuwayo video endala lop Joriso Nyonyibisekeza agikubyemu ebituli n'atutegeeza bulungi nti nga bw'olaba bino bwe bijja bigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa n'okwogerebwa nti waliwo abasikawutu bakola ekintu kyekimu bwe tweyongera maaso ne tugenda maaso n'okubanga tutunuulira amasomero nago gakola ebintu kyekimu then ne churches nazo zikola ekintu kyekimu amasanyalaze ga Museveni ndowooza mugalaba awo nno ebyo bwe mba mbitadde ku mabbali njagala nkuwa ebigambo bino byono wa NRM Ajati Namyalo owulirize. Museveni agenda kuwangula ate agenda kuwangulira waggulu okujjako obutaweza okujjako percentage wenebeseemu kijja kusinzira ku baana abawadde sente za mobilization nga obubbi bwe bana bazibiddeko n'abantu nti babakwata nnyo abantu okubakwata kyekiki waliwo abantu bameka be bakakwata undi bamukutte leero ono yani Waiswa bazi Waiswa yani leka tekikola spokesperson omumyuka Waiswa muna anti kati ekyokukwata Museveni yalagidde bamukwate sikiinaako bujulizi you see mu ebintu ebimu bikolebwa without Museveni's knowledge. Ne kati abantu nga Namyalo nga yeddala yeggwe Namyalo oliddawa by the way ani Bobi Wine yayimba nti oliddawo abantu nga beekyanze nga beekyaye ene we bikwasa ennaku n'ekyamazima amatuufu nti naawe awaana era asuutiriza time will come nze mbabuulira by the way leero ndi mukakamu nnyo nange simanyi lwaki ndi mukakamu naye ebigambo bya Ajati Namyalo bw'obiwuliriza omuli okubalaata okujeregerera amini yakikola byonna n'abaana abakazi bayitirivu nga bwayagala ateeke n'okugulu n'ateeka eri nga bwayagala kwebaka noono nga yebaka n'oli n'essaayo olunaku olwaleero byonna tebirina makulu era tebikyamugasa. So even your time will come nze njagala baagalizaako ekintu kimu nti olunaku lukye nga gavumenti eno oluusi ekyuse nga waliwo omukulembeze omulala ate nammwe mumulabeko era muyagalire mu gavumenti eyo ebezzeeko naye aveeko kuddeko omukulembeze omulala mulabeko ko ku nkyukakyuka ez'enjawulo mu bakulembeze oba oli awo kinatugamba nti abantu bayevumanga Museveni naye yali mulungi nti ono naakoze kino. I think it could be better than okubeera awo nemukola mutyo si birungi ebintu ebyo. Let's be human. Humanity yetubeeremu tuleme kuvaamu ekyo cause tusigale era tuli bantu ne Uganda. Anyway kambatere wano abaana ba maama neera kale kankasembyeyo Uganda esupplying amasanyalaze mu nsi endala nga tegavaavaako nga bwe gavaako wano ewaffe. Look at the way how we are suffering. Uganda erina golodi omuyitirivu yesinga abantu okuba abaavu. Uganda evaamu amafuta ehoyima Uganda gyosanga nga lita y'amafuta ya 5,200 egula dola emu n'obutundutundu nga 8. Anyway kambasiibule tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nze Deni BTN Media Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.